ekyali ntandikwa genda maaso mpolampola talina kulekanirwa kunywereza wenyumiriza Rafael Busura film ekyali kunyanjula tandika butansi eryange genda maaso bagamba ni Rashida Namukibe Namayanja Julius nga next kureni kwali Namuyige Mariam nga ne tugenda confirm fe tandika atenga Mastura binti Yusufu ba Mastura mwara wa Yusufu saako ne Sharifa mwara wa Yusufu film bagiyita Gunsinze ali wa bitono bagamba Namuyige Mariam yakuyiza olugero nakuyiza ne script nagiwandika babiri binti Yusufu ne Hadija na Lumansi bebalabirira abazanye kakano tandika waliwo mwana mulenzi agudde erudda Busura Rafael director ekifaananyi kyokka musajja mukulu gyagudde wakati mu malaalo gyawumulidde ekyali ntandikwa firimu aba akyali ogenda okweregereza ne bannange Dalton ku mwana gwe kiki otwagaza Irwaguwa Moses ne Busura Rafael editor wa firimu eno ekyali ntandikwa omwana ono okubani yagudde ku malaalo ekintu kino kyawunyisa Waswa Kabenge executive producer otwagaza ki kwine ne mulabye mbakoze eki ekintu kyosazeewo kola kyekisaanidde kulwokuba wafiirwa omukazi n'osalawo gy'osule ku malaalo ge simbudde okuva mu miiti oyagala kulayikanya ebintu bino oyongera okulabika obubi bw'otyo ddemu ng'akaze ntegedde nti oli wano n'agamba ekintu ky'okubeera ku malaalo eno kireka kukigufuukidde omuze ogwa ddala emirundi gye tukugambye obe nga tolina genda mu malaalo mirundi mingi nnyo oli musajja kati nga mugamba oli muntu mukulu wandibadde otegeera n'abaganda edda baalugera nti bw'ofiirwa tosula ku malaalo kyokka nno agasiiba mu busiibi kalengera ekintu kyakoze yazze n'akacupa ka akawalagi abeera yeyokya wuuyo n'ayongera mandule bagikwata mpola nnyo ali ku mandule yamugamba oyagala nkuleke wekka olina okulekerawo tandi okukola ebyo byokola tubadde ne mu lukiiko olukiiko lwe tubaddemu luyina bingi bye lukugasa oli eno mu bajjajjabo weebase lwaki okola ekintu ekyo vaako bagamba bw'ofiirwa tosula ku malaalo naye ono ssebo kati asiibayo nosulayo bw'ayagala yafiirwa mukazi we kati ku malaalo gy'asula ono omusajja ayinalo ateeka okuba ali muzzukulu w'abasezi kakati no ssebo omukyala mbu n'amubikako akatambaala omusana tegumwokya mu maaso waliwo okwandibadde ng'okukungubaga okw'okukudaala bagamba omufutaba munno kali ssebo ono agenda maaso mbw amubiseeko akatambaala omusana sigumwokya kale ekyatandika butansi egenda maaso kale nno nga tuvuddeko eyo ne tujja tudda erudda musajja mukulu yabadde aki ku malaalo gye yali yeebasa n'avaayo kati agenda otuuka kanneetereezewo yazze omaze nojja naye naye mwana gwe Dalton kyotatukoze netukunonye kwini mama ki ekigenda maaso kati ngaamugamba nikyogamba otandise n'okumbuuza kyennonye wenze maama we yakeera ku makya nenkuzaala ku maviivi gange abiri owulidde tukunoonya bunoonya oli ku malaalo weebase lwaki otuswaza obwenkanidde awo banenze mama temumbuuza ebyo simeteyo ssebo oletya nno mwami gyebale maama mbukubuuza ono atazza atya kati agenza otuuka nga nnyina yamuleetedde ekintu maama naye ndabika mwesibako newankubadde ndambadde nze ku lwokuba muneeneera naye namwesibako kamaye nomutekerako newano wonna ewaka yalesewo bw'atyo sagala mwana mala agende maaso n'okukola emirimu egyanibadde egy'omukyala ewaka nazaala we kennyini yamwetisse namuleeta namugaa jangu tugende obe ngu ofumbirwa mutabani wange yafiirwa omukazi njagala olabe wakati alina mukazi kati bamuleetedde kati kumba ono gwe baleetedde ye oli gwe yaziika gwasinga okwagala kyobola ne ku malaalo gy'abeera yeebeerera ku malaalo ndagambye budde banafe ababumala studios natenga bulijjo ekyatandika butandise egenda maaso emi nga bulijjo nze nkwereza mala bannange enfuufu ng'eri buli wamu ng'agenda maaso atandise okukola emirimu gy'omuwaka olw'ekisenge ekifaanana kiti kati wama yamugamba olaba eddiiro libadde nga lifaanana bwe riti ate olwo gy'osula mu kisenge yo wanaafaanana watya naye kankebereyo ndawo batulongoosaayo
ekiri wano Katonda watukweni maama kikyogezezzaako okunkola maama ng'alaba namuga maama nagamba nti nze nayagala mwana muwala oli sigenda kuddamu kwagala mwana mukazi mulala mmanyira kwana yamugamba njagala ombuulire omukazi ono yegwongobya ani yamundaga si yegwe wamundeetera nange nemusa kati ng'amugamba maama ng'asooka amujjukiza lunaku lumu yaleeta omuwala ono yamuleeterako ewaka mwala wampisi era bwe yamuleeta mwala yafukamira n'abuuza omukyalo ono ebiseera bye baali bamukwano bukwano nga bw'ogamba nti olina munne gwe wasoma naye kati wamuguddeko n'omugaa ajja tugende olabeko n'ewaffe baali bamukwano ndowooza ku ssomero Juliani maama yono maama ng'agenda maaso ng'amwanjula Sindi ono ye maama wange kyana kiwala bannange nno ssebo kyalina amaaso bagano ge bayita agentengo oba agendira gali awo oba agendege oba gandira maaso gali awo bwe gatyo badde tutayitako naye kali nga mugamba mama mbadde ntambula mu jasiti byakawaani ne mugwako byampola nanga amuleeteko akankulabeko mbadde nze kuwuzaako kwanza maama nga isooka kyewakati abalungi balina bye beeyogeza naye abakyala bannange muneyi maama katukomewo mwana muwala ng'asiibula kireko maama ndikansooke mulinyireko mbigere bulungi ng'amuga nti muneyi muwerekere maama ye omuwala yamulaba n'alaba nga omuwala ono we baba abakazi be bano bagamba abagumidde muwala yali agumidde naye kakyuka abira oli omugenzi aba agenze ekigambo omugenzi aba yagenda muleke kati okwesiba ku mugenzi obanga naawe ayagala okgenda mu lugendo obadde ki kyagala kuddamu biwulira ebyo byonna byoliko eby'omuwala simanyi biki biveeko nkuleetedde omuwala olina okgenda maaso be ng'otambula ng'embeera bweri owulidde ssebo ani Sindi Dalton nabadde omuzeeko akaseera konna kale ate nze munanye so ng'omuwala bambi era banyumyanga ebiseera byonna ne mwana mulenzi Dalton era ng'ebiseera ebyo Dalton yali tannaba kulekani akola ki ng'awasa naye nga bwe baali bali nti baali bamukwano nnyo kuba munaye ebiseera ebisinga osanga abantu nga bali mu bufumbo naye nga they were high school sweethearts oba primary level sweethearts kwegamba nga basinkana mu biseera ebya primary kati omwala ono yamugani mbadde nga nkunoonya ebbanga lyonna lyetwamala nga letusoma naye ngamba oba munaye mukwano gwange ali ati abambi ng'omwala ayagala omulenzi ono ayongere okuba mukwano gwe naye omulenzi yagaana ye yali amanyi baali bamukwano kati omwala kyamuyisa bubi nnyo era bayawukana si mu bulungi byonna omulenzi naye abijjukira kubanga Yesu omwala yamuleeta ewa maama wa mulabe naye yamuleetanga mukwano gwe kati ye omuwala engeri gye bamwanjula ewa Nazaala yali amanyi nti bufumbo bwe bamwanjulamu buli kimu ajja kigumi abakazi bagenda maaso n'okulaga empisa nga babala abasajja oba ozanya n'okuzanya gwe tugenda maaso kyatandika butandisi ate nate kati maama yamugamba nti kyonna ekiriwo omuwala oyo ajja kikwasaganya saagala oddemu kukaaba mbu simanyi oli muwulu biki ebyo byolina okulekani ovaako kati egenda maaso kibiina kyammwe yamugamba niweerabidde n'ekibiina kyolimu ekyebyobufuzi wetwogerera mu kaseera kano wandibadde memba wa paalamenti naye ekibiina tekigaba kaadi nga tosoose kulaga buvunaanyizibwa obusooka omukulembeze omutuufu tulina okumulabira ku ngeri gy'afugamu oba gy'akulemberamu amaka ge gennyini ag'ewaka naye mu kaseera kano ono ye yali talina mukyala kati ne bamumma kaadi mu kibiina ekyobufuzi yensonga lwaki bakyaleme n'okulonda omubaka wa paalamenti tunulira Sindi simwagala yagamba nze maama oba omuleesi oba kiyinza omwala simuliiko nzimbe yamugamba ni ebiseera ebisinga laavu y'ennaku zino tekikyali kukulaba n'olaba n'oyagala abakazi be tulaba ne twagala olusi be baba batwagala ne baba be batwagala olusi be baba abatuufu manyi ssebo mu nsi muno buli muntu abeerako ekintu omukazi gw'oba toyagala ate olusi abeera omutuufu jangu owe mami ekyokunywa ng'amugamba nyagala omukazi ono abeere wano ngenda okujja okukyala nga gw'omuyita munange jangu owe mami kino munange jangu oyambe bw'oti ebintu ebifaananako bwe bityo kati nno nze omukazi mukuleetedde ebyo by'obaddemu ebyokwekoza by'oba ovaako ebyo by'obaddeko ebyokwekoza by'oba oleka tugenda mu maaso twagala kubanga tulaba luddawa gye biggwera ne firimu yaffe eno
kakano mu kaseera kano omusajja mukulu yakwata ekkubo najja asinkane munywanyi we Sindi namuleeta mu maka gange. yamugamba maama ekintu kye yakoze ekyokuleeta Sindi saakyagadde. Nkwini kikibi kye yakoze ate awo yamugamba yankoze bubi kati kankulu owulidde kati ng'onamugamba omanyi munywanyi malalo manyi bagamba amagezi muliro kiddi waka era wegakugwako gajja ku mulirwano. sinkuwulira amazima. Yamugamba ekintu maama kye yakoze okulekanya aleeta omukyala ewaka kyekintu ekigenda okutuyambira ddala. Kunyunyako. Owulidde? Naye ate nandikugambye. Labayo. Mukwano gwe yamubuulirira. Pidi, toyagala kumpuliriza. Ebintu byonna mbadde nga nzija nkubuulirira naye totega matu. Amidde. Ebiseera ebisinga obeera onywa omwenge omuntu lwonywa omwenge gukufuula okuba nti totwalibwa kuba buvunaanyizibwa. Owulidde? Mwagala. Era simwagala. Yagamba nti nze oyo omuwala simwagala mpulira ne muka wange tayinza kubeerawo. Ne wabeera nze. Owulidde? Sandyagadde kate mama kukola kikumpa okumpasiza. Ekyamazima tuba twogeza amazima. Tetwandyagadde ffenna bakadde baffe babe nga batuwasiza abakyala. Kyo kyabadde kiru. Naye ekintu kye yakoze Kwata sindi n'amata maka gange. n'agamba ekintu kye yakoze maama kye kisinga. Muri kimu? Dalton. N'amugamba Dalton nkubuulire. Omanyi nti waliwo akafo ke tuli mu kulwanirira. Okimanyi bulungi nnyo tubadde tulina pulaani ey'okubala ekifo eky'ebyobufuzi mu paalamenti. Kuweereza. Era twali tulina oba tufuna ekifo ekyo naye ekifo baakituma lwakubanga tetulina buvunaanyizibwa. Omuntu atali muvunaanyizibwa, omusajja atalina mukazi taba wavunaanyizibwa. Omusajja ekikulaganya oli wa buvunaanyizibwa kwe kuba n'omukazi mu maka ewuwo. Kati obanga tolina mukazi mu maka wuwo toba wa buvunaanyizibwa. Era mu paalamenti tebakuwa kifo. Naye mama yakoze bulungi. N'agamba nti ky'olina okukola kwe kulabikani ekyo ky'olabanga ekibi okitwala kibe nga kyekikutaasa essaawa zino. Tajja kuva mu maka gali. N'agamba omukazi oyo kasita mwesibako tagenda kugenda. Ono munne amuwadde amagezi. N'amugamba nti omukyalo oyo mulekeemu ewaka. Gw'omala okulabikani ofuna bulungi kaadi yaffe ey'ebyobufuzi obale ofuna ekifo kya paalamenti oyingire otandika okukola omukazi omuntu anoonye jadda. Omanya abakazi. Tomanya ate oluusi n'ekyo we kinaggwera mujja kuba mumaze okuba ne mukwatagana. Enfirimu egenda maaso. Ndaga nyuma. Simaina oba ntandikirewo simaina kumanya. Baabo. Okimanyi kati ndi mukyala Dalton. Kaakano ssebo mu kaseera kano. Ono yakwata ekkubo n'ayita mukwano gwe babe nga banyumyamu. Denjayanire. Nga mugabane bulijjo kyembadde nga njagala mu butongole kyatuukiridde bannange. Nki nsinza kikugamba ekimala nti ate oba kale bampita mukyala Danton. Kakati kumbe gwanyumiza. Mbu yafunye Dantoni. Kati gwanyumiza. Laba ebirowoozo bwe bijja bitambula. Lunaku lumu omukyalo ono akwata ekkubo agenda mu maka ga Dantoni. Naye agenda okukwata ekkubo okutuuka mu maka ga Dantoni. Yasangayo abaali basinda n'okwekonjera ebigambo. Agenda okuyisa amaaso mu ddirisa nga waliwo afa. Naye ng'ate waliwo n'omulala amutunuulira obutunuulizi. Katono kyava gy'essimu n'atandika okulikoodinga. Inzize tusharinge nawe essanyu lyange wenna reaction. Kati ono yamugamba naye ekintu ky'okola nabanga si kyekituufu kweni biki byogera. Nzize tube nga tukwatagana. Nkubuulira essanyu lyange alotandise kwogera bintu bitali mu makulu. Jiddemu wa mu ssanyu lyange. Baabo. Kati gwamanya ekikyamu kyenkola n'ekifo kyemmere. Kati yamugamba gw'otandise okundaba bubi kibwenkola na kituufu ki kye nnina okukola. Yo bakyekindeese nawano. Simanyi na lwaki nzize gy'oli. Manyi nti nojja kusanyuka effe. Ndowoozezza nti ogenda kunsanyulirako ku buno obuwanguzi bwe ntuuseeko ate oli ku nnyennyembwa bw'ennyennyembwa. Kati ono yamugamba naye ekintu ky'okola si kyekituufu. Ekyokwagala okuwasibwa Dalton. Dalton nga simanyi. Tobanga bulijjo Dalton omwagala nga sitegedde. Nkweni si bwe kiri. Kweni kati oyinza otya okunyiga obunyiizi n'oŋŋamba mbu kyenkola si kyekituufu bwe mba nga Dalton mwagala. Ono yamugamba si kyateekeddwa okukola lwaki. Kumbe Dalton naye ng'ebintu bibulamu bingi. mu biseera bye ng'ali mukwano ne mwana muwala. Omukyalo oli gwe bagamba eyafa.
era munanga amusuza ku malaalo alabika okuba nti emirembe gimuweddeko lwa mukyalo ono ajjukira nga yali yakamuwasa n'agamba bufumbo butandika munange siwali kiriwo naye gye bigwera nga tuteredde ekyo nkimanyi nsobola ntambula nnyo yamugamba gwe kyolina okumanya naye ekitakusanyusiza mu makago buli kimu nsobola kitereeza Dalton era gwe buli kyolaba ekibulawo ntegeeza butegeeza mbe nga ntereeza yamugamba gwe buli kyolaba ekibulawo wanziza webale nnyo bebi wange kale nno omukyala yakkiriza ali wano abirowoozaamu kyokka bamuleetedde mukazi mulala ne banayi Dalton kati kikyolowoozaako Dalton kyokka amuhiya kyokka olowooza ku birala kwendekadeka vaawo naawe kagoba bontyo ne banayi Dalton lwaki ompisa obibwotyo mazima ninga oba mujjawo akatundu saagala omuntu gw'oyagala bw'akuwa akatunda kagenda naye gw'otayagala oba owulira ng'oyagala kazira kati n'akatundu okaziise Dalton noziza akatunda Dalton n'akwata ekkubo ne yeeyongerayo tayagala tugenda maaso nagambye okuva mu Bumala Studios nate nga bulijjo firimu bagiyita Gunsinze ali wa bitono nga bulijjo eminze nkwereza katulabe ludda bajje biggwera jjukira tukyali ku nyanjulayo era tutandika butandisi era tugenda maaso kale nno Dalton bamugamba omukazi amuwase n'amaala n'amuleeta naye ate mu kumuleeta awulira ye si mumativu mu ye kubanga awulira ono si ye mukazi gw'alina okulikani aba naye mukwano tugenda maaso ne firimu yaffe era yalaba talina kulikani aba naye ekyamukasa ekyamuleetera okukakibwa omuwala ono asera abeere naye ekyamuleetera okuba ndi akkiriza abeere n'omukyalo ono kyekibiina kino era nga mu kaseera kano waliwo enteesaganya ezigenda maaso mu kibiina kino eky'ebyobufuzi era bo ng'ab'ekibiina mu nkola y'ekibiina ekituufu oba mu mateeka mu kibiina mwe kennyini mulaba omuntu wammwe asobola okulabika kuba bino ebyokululu biba byakuwakanya kati ekibiina kibeera n'oyo akikiikiridde mu kalulu konna waali ebisaanyizo byonna kati ono gwe baali baagala okulabika ni bawa era nga bagamba ebisaanyizo abiina oli kaadi gwe baagala oggiwa ate ng'ono agamba apaana nga mugamba mukisa gwompadde munaye mukama wange nga mugamba ng'ekibiina twagala kulabika nti twesisigiriza n'okulaga ekituufu ekiriwo ono ye musajja ow'amaanyi ayinza okulabika nti ayimirira mu bantu n'alaga obusajja tusikirize eri mu paalamenti ebisaanyizo byonna alina oli yagamba nti ono yalina obbakiikirira jjukira n'okuwasa yawasizza naye nga yawasizza bya kitundu izo ke twasooka omuwa kaali ka mukazi Dalton kati ogenda okweregereza bonna ssebo baatandika okuba ne bamuwagira ka mukazi we kubanga baali balabanga alina ekizibu kyali kya mukyala w'omukadde yali yafa kyo kitalo nnyo nnyini ddala naye ate era n'akwata obuvunaanyizibwa n'awasa omukyala omulala manya n'eddoboozi ze Dalton era agenda akiikirira mu paalamenti era mbasaba akalulu kamwe mukawo Dalton ebintu byakalevu byayogeddeko by'omukyala omukyala wali waka kale ogenda okweregereza ono yagamba nti kyonna kyonna ekibadde kisalisa okuba nekiganye yagamba akalulu balina kuleka ne bakawa Dalton yeye ebyakalevu byonna byayogera batandika okayanira mu kibiina sebo ne mu kibiina abeerayo empaka ani gwe bawadde kaadi ani gwe bagiwadde ani gwe bagimmye akakuliza akasooka nti okufuna kaadi y'ekibiina kyaffe alina okubanga alina kakati ng'agamba siwali buzibu bwonna kubanga baali bagenda maaso n'okusaba obukakuliza obugobererwa nti omusajja wabanga wakufuna kaadi y'ekibiina kyaffe nga kwagenda okwesimbira bwateekeddwa okuba naki n'obuvunaanyizibwa bwalaga obuvunaanyizibwa ye mukyala ayogerwako kati bwe kiba bwe kito tugendagenda mu kamyufu kuba mubadde muzeemu enkayana kuba ekibiina singa baba bavuddeyo abantu babiri ne basituka oba basatu nga bagonna babadde bayagala kaadi beesimbewo ku kifo kyekimu awo ate babagenze mu kamyufu kale neera baga balina okuba bagenda mu kamyufu n'ekyo kibe nga kikolebwako kaakati musajja mukulu aliko awujjadde ye Dalton
yali ayagala kaana kawala kali ka Sirenda Small, Sirenda Chati. Manyi mbawa omukazi nga wa Chati, Sirenda Small Chati. Aba wa Chati kagamba nimba mudduka nga muyita muyonga aba awewuka. Kazaba ali ku nsi. Kadi ssebo mwami ono byonna abijjukira. Yawaananga mwana muwala. Namugamba n'abakyala bali ku nsi ye gwe mpulira gwe njagala. Bane nange mbasajja bonna kugwe kwe nalookingira. Walookinga? Era nga mugamba nimpulira siina mulala gwe nnyinza kwagala. Ku mutima guli kwekiva. Kale nno mwana muwala yagenda maaso n'alaga ni mutako ono awulira gwayagalira ddala. Era tayagala kuddamu kulayikani alemesebwa n'okutunula wala wonna omukwano gwawe gulina kubanga gutambula nga bwe bali bombiriiri. Kumbe byali mu kulowooza eno waliwo yamanyi yafunye obufumbo. Anti abafumbo kusula wamu babeera mu pulogulaamu tukwasize wamu tulabe nga tugenda mu maaso. Owaye madde simanyi mpulira ne kati ne lwaki nenaawo nkuba omugongo ate ndowooza omugongo guba gwa mukazi neumalako emirimu wajja kumalako mirembe obaawo tondekanya mpozi era onoonya kunsindiikiriza nzire ensula emalaalo bw'omukayanya ennyo nga ddeyo kwebaka mu malaalo weebaka bibyo nange neebaka byange nva nako kale weebake bibyo ngaye munange naagamba ki kyokka omuntu n'akutabukira n'obanga okutabuka nnyini. Efirimu egenda maaso aba yeebase agenda okuwulira ebinyaamuuka awulira ebiyayuuka. Gwe kiki ate naawe awulidde ebiyayuuka mwana muwala oli bulungi gwe oba tewali ennyumba eno ogiraba wekanga ki simanyi wajja ne lubaale wano waliwo ekimukanza omuwala pusi emiyayo negiddamu negikaaba gumukaabira kumpi saidi wali awulira buli wamu gikaaba kyokka ono talina kyawule mwami owulira emiyayo gimukaabira lwaki omuwala ono emiyayo gimukaabira oteeka okuba nga gundi gweoyinako ekizibu ongamba otya n'emyayo gikaabira bukaabizi obwenkanidde awo ng'emyayo gimuli bubi gikaaba nnyo kyekikulu gikaaba emyayo gikaaba bulala. Efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso munange nga mukazi wattu aguma emiyayo egimukaabira gimwagazaaki emiyayo egikaaba gyagazaaki kati omwami ono bwe yeebaka sooka najjukira akaseera kali kennyini ak'obuzibu tasha ng'amweganye tasha ng'ayebyeyebye agenda okumuwuliza bw'ati tasha yamusanga mu mulyango ng'agudde eri mukazi wattu kyonna ekyakuba tasha ekigosi kyamanyikwa naye buli bwe yeebaka agugumuka teyetegeera bambi teyetegeera mukwano guli gwali mungi nnyo mukwano ogwo kiki mukwano wadde kine wannange wadde kiswini otamu waweebakemu n'amukakanya ebirowoozo by'omwami biri wala. Efirimu egenda mu maaso njagala olabe ekirodo kyafunye kyantiisa nnyo kamala. Ono yamubuuza oba ali bulungi kweni siri bulungi n'akamu yamugaa siri bulungi n'akamu. Kaakano tukwate kubo tugenda okudda ewa maama Dalton.
kati yawulira akonkona maama nzije mwana wange yingira mbadde manyi oba oyo ataani alugunda obwenkanidde awo wabaddewo abadde alugunda nga yenze maama oli otya munange omwala ono wampisa era yensonga lwaki maama Dalton yamwagala nnyo n'okumusima mutabani wabe nga amuwasa era yamwagaliza kati yasooka namubuuza ye Dalton ali mu mbeera kikweni mune maama gyali kati kyava ayita Sofia balina omukozi wano ewaka maama abadde atuddeko awo mpolampola atula mu ddiiro kali kasofi ne kajja huvaawa omuntu bakuyita toyitaba atunulanga ekyekanga mutoyite boogererayo ekigambo akigundayo nga bwe kiri abadde mupapusika anti sinaabye ye gwonaabye ku ngalo ngenda kuddayo omuntu obali ava mupapusika kati bamuyise n'ava nga bw'abadde bwazze yenna zaawandagala genda omufunire kaakati n'okunaaba tannanaaba ngalo kuba abadde tamaliriza bulungi byaliko kati alina okuddayo wasa Namadde manyi mukya Dalton. Sebo kimanyi n'ogeya kino. Kyanagwa alina olugambo. Ebyani abikubuuza nkugambye genda oletere mukazi wa Dalton amazzi. Sina. Madde manyi mukazi wa Dalton yafa. Mukyali kimanyi mukazi wa Dalton yafa. Bamukyalo. Kyana kino bannayo bakiki. Si kyankujja mu kyalo omuntu kumujjamu ekyalo. Kyekyo. Manyi luzungu. Nga aluyigirawo. Olowooza ekyetume wali amasomero. Kaakano. Genda oleeta amazzi. Nga bamugamba agenda aleeta amazzi okusooka. Gedde mu kusooka. Ng'ayitawo. Tugenda maaso ne firimu yaffe. Maama ng'asooka ajja anyumyeko ne mukamwana. Mukozi abadde abafuukidde omukozi. Tugamba gyetuli. Kati ng'asooka mbuuza naye embeera akyegenda mu maaso eyo. Nkeni embeera muneyi maama bwetyo ye nkugamba eki? Nakimanya. Nakimanya. Baabo. Ye maama ono amwagala gw'ayagala. Ye yajja tereera. Mwebale kwekuuma. Kati ng'amugamba omusajja waali naye akyayinamu obumusumbuwa. Kaakati tuba tukyali wano. Namba muti eyo. Musajja mukulu ng'aliwo omukyala azze omulaba. Embeera nungi. Ayagala amanye embeera ki gy'alimu. Ono ye mulamu we. Omukyala ono yali muganda w'omukyala eyali mukazi wa Dalton. Ono mulamu we. Wadde munnange omukyala yafa omukwano siguvaawo era oluganda lusigalawo. Kati mulamu abadde azze omulabako. Nga bamugamba nti munneyi tukwagala nnyo kuba munnange ne muganda waffe yali akwagala. Era munnange babadde bansindisayo bwaffe mbe nga nkugumya. Omanyise waliwo amaka ebakuwa muwala waabwe n'afuba n'anoba nga bakuwamu omukyala omulala. Gye bali abo banga bazaala baana bangi nga balinawo n'ab'okudiibuuda. Kati abadde azze mulabako. Katuba tuli awo nga lino likomyewo eddekende. Nvudde nammwe mugyebale. Alina engeri gy'atunulamu. Kati tolabye ku muganyo n'omubuuzaako. Alina engeri yamutunulira bw'ati n'amusitula n'amuzaawo n'amupimaapima. Omukazi ono nga si mwangu. Kali ssebo ono mulamu abadde tamanyi nti mulamu waabwe yazzeemu okuwasa. Yaleese omukyala omulala. Ogambye erinnya ki? Ogambye omuwala oyo y'ani? Yawasa omukyala omulala. Kati ono yagezaako nnyo okubuuza erinnya ly'ono ne yeewuunya. Efirimu egenda maaso erinnya ly'ono ly'alina njagala olabe. Kaakano munnange mu kaseera kano kennyini omukyala agenda maaso ali mu kwoza ngoye ng'era omukazi yenna bw'alina okuba bakuwasa olina okukola emirimu gy'ewaka. Abaali wano ogenda okwetegereza emabega we gy'atannabakola b'emabega we. Genda okyuka. Abadde ng'alina kyawulidde emabega. Ekyamazima wabadde wazze emabega we. Efirimu egenda maaso. Nera emabega w'emabega. Bannange.
kyekigenda maaso. Muzungu agamba wagwan. Kyekigenda maaso. Yebuuza ekigenda maaso takitegeera. Njagala olabe firimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Ani aningiza? Ani ampewa? Kwa nini yamepewa mimi? Wachana na mambo hiyo. Kumbe wachana na mambo hii. Hakuna mambo hiyo. Hakuna tabu. Nga yetegereza, ali mu kwetegereza. Firimu egenda maaso. Olidde omuntu amulingiza naye agenza okyuka nga tamulaba. Bantu baagala kutukola ki? Simanyi baagala kunnemya bufumbo. Naddamu ajaji. Nga yekengera tategeera bulungi kigenda maaso. Njagala olabe. Kumbe kigenda akomyewo. Yasammuka yategukanga butidda. Kiki ekitandisa okunyonyogera omufumbaddyo omupya? Efirimu egenda maaso. Waliwo ekimukanza omufumbaddyo omupya. Tugenda maaso ne firimu yaffe. Ekitabudde omufumbaddyo kibadde ki? Saagala. Ajja yetegereza yekengera. Ekintu kiyinza okutabula omulundi gumu n'oba n'amagezi gakugwamu ekyokola ne kikubula. Ekyokola kiyinza okubula. Yetegereza alabe kiki ekibadde kyagala kindi. Kalina engoye yatandika zikunya matiritiri. Walingiza yetegereza kyagala okuba kimu kibadde ki? Kigenda. Tekiningiza nkiraba kivaawa. Tekiriiwo. Tekiriiwo. Tugenda maaso ne firimu. Twagala kubanga tulaba ludda wa gyebigwera ne sinema. Kaaka tukwate ekkubo gano nno ge maka mwe tuli mwennyini. Agalabika okuba nti g'omukyalo ono. Kati abaali wano agenda okulira okonkona. Ennyumba yagitidde dda. Abeera akola ebintu n'aba waliwo ebimusumbuwa. Kati agenda okulira okonkona tamanyi. Jjukira ennaku zino waliwo ebimunyonyogera. Awulira omuka gw'emmindi bimunyonyogera obuseko bwe. Anange makano tugagala naye tegafumbikamu. Badde mmanyi byebyo. Ogenda okweregereza nga aliwo akonkona ebyaddala. Kyava ayingira. Tolina kyolabyeko obweda. Kano yamugamba olina kyosanze bweruko nisiwali. Tolina n'ekintu kyonna kyonna oba kintu oba pusi oba kikyolabye nga kidduka. Naye siina kyendabye. Mukwano gwono. Ye mukwano gwe yamugamba obufumbo buno siyandi bututte. Era n'ekintu kye yakola si kye kyali kisaana. Iza buzibu ki? Kaakano era yakwata ekkubo n'akomawo. Ajja amulabeko nenoono naye mu maka mwatudde tateredde entende. Awulira ebintu ebimutawaanya oba kyoyinza okuyita okuzoganya. Gula kwani? Ono omusajja oba we yazimba we wabi oba ani gwe yagulako ettaka. Magamaga mu nnyumba ye. Kaninga muganga omagamaga tabuki. Nomulimu pusi. Yamugamba nti eno ennyumba erabika erimu pusi nga 10. Zonna zikaabira wantu wamu awo. Pusi 10. Zonna zikaabira wamu kyokka tezinywa mata. Zikaabanga ebibe. Zirimu ebiwoobe. Kati ono yaseka busesi. Sina mwadde neti. Katonda watu. Yamugamba babala alina pusi kono nyapaana. Sindi. Tola nti byogera tebikwataga. Yamugamba ekyamazima byogera sibitegeera. Ogiwulira. Ogiwulira ekabanga ebanja wali wekabe tongwira oli muntu mukulu dderi. Kati ono tagiwulira.
ono pusi tagiwulira kati obona agiwulira oba kiki yayingirira mu bufumbo buno kitegeezwa owulira ojewoledda kyempulira nze sina kyempulira ono yetawulira pusi ono agiwulira sijo njiwulira njiwulire kabira oba okebereyo bambi oba kyaziwulira zirekeddaawo zireke zeno pusi sibanyi zikaaba yamugamba nze ontamiza neno gyenzenza okujja okukulabako pusi ze zikaaba simanyi pusi biki nze mpula n'okunta mu ntami abufumbo kaŋŋende n'okgenda tewabufuna wali oyagala bufumbo bubwo obuyina nze obufumbo bwo mbuyina naye ndeka nze nvaayo ola ebyo sindi ebibi keŋŋende gwira eri ensimbuzo tewandindekedde pusi tozindekera pusi ozindekera efirimu egenda maaso twagala kubanga tumanya ludda wajja bigenda n'efirimu yaffe eno tonolera bannange mwana muwala asobeddwa mwana muwala atabuddwa ebintu bimusobedde ebintu bimutabulukidde ali wanassa alinga ekizibu tategeera kyaliko njagala olabe njagala weetegereze tugenda maaso ne firimu yaffe eno alo ne bw'aba yeebase yawulira yekka ne bw'aba yeebase yekka yawulira ne bw'aba yeebase yekka yawulira ekitabula awulira kitabula obufumbo yali abwagala ne bulinga obutandise okulaba obufumbo bulinga obutandise okugaana obufumbo butandise okubanga obugaana njagala wekkanye kaakati ng'assaako TV mwana muwala ng'asooka ayiwako terefayina firimu ayiyeeko jasitibulwa bikola talina byakola mu kisenge atyayo mu ddiira atyayo mu kisenge atyayo mu ddiira atyayo ekyokukola kyatannamanya ekyokukola kyatannamanya maama mugenda okwetegereza mu ddiira mulimu amuganya atali muyite mu ddiira yawaga emmeeme ne yeesiba akawago ne kegatta omugenzi yamweyoleka lwaki omukyalo oli eyafa yali mu maka muno yeeyoleka omukyalo ono kyekigenda mu maaso efirimu yino omwami agenda okuvaayo jjukira naye si yamwagala ennyo ekiri awo gwate ebadde kikola kikuttaka alinga amuduulira wenyolerawo wakenyoola obadde ki maama namugamba n'ekikazi kino maama naye namugamba tampa kikazi kyekintu kirina ebirwadde byakyo kumba omuzimu gutandise okukiremesa lwaki omuzimu oba omukyalo oli omugenzi eyali munanyini maka gano eyafa ate akyankalana n'ono ate ne mukwano gwabwe yamugamba tewandifumbye mu maka ago jjukira omuwala oli engeri gye yafaamu omukyalo oli okusinziira nga yetwalaba mu birooto bya mwana mulenzi ono mukazi wattu oyo omuzimu weeguli tegukyebikka gusula bweru bano beebikka baleeta n'omukyalo omulala guleka tegwasiima kaakati nno munange oluvannyuma asinkana mukwano gwe
yamugamba nti ebintu birina engeri gye bitabuseemu. amunje malwa akaadi nemukkiriza nemuwasa lwa akaadi n'agamba nimwe mwagenda maaso ne mulabika okuba ni omuwala ono mumunsibako. akaaba omuwala saani badde nga muwasa naye omuwala akaaba kaaba ekiro. bamugamba musimanya awasa afune kaadi kuba bya bufuzi bino bye byaleeta obuzibu. yamugamba kasitatu ekyo twakifuna kyaggwa. amakaga ebiseera ebisinga oyita mu nkubo ne bwe libafunda litya kasitoba nga lyeri kutuusa gy'olaga. owulidde mukazi simutegeera. juzi yasuze mu kaniga mugamba nti ennaku zino luli yasula mu ntebe akaaba oba aliko emmandwa gy'ataasamira sikitegeera. abeerawo nga awulira ekimutuga ffe tukiraba awoza kintuga. awoza ekintu kintuga kindi bubi. amazima sisaasira baasikola ki bye bibeera mu nnyumba wali. kakati wakasi kyebakirako ddala siwummula awula ayagala kweddirayo mu malaalo ge. awo n'omwami ayinalo baaba ebyo toddamu nakubyogera musimanyi biki. mb'omuwala aliko ekizibu alayika anaatera n'oggwa eddalu. njagala olabe abuuziza ku mukwano gwe abe nga amusalira ku magezi kiki kyaba alina okuleka ndyakola. kaakati omanyi kye baakola nga baleese irigongo baleese gojja genda bagenda weewano jajja munnanga awali ekizibu miyayo gikaaba abaafa be bajja bakonkona babuukabuuka buli kaseera kati nsobeddwa n'ekyokukola sinnamanya jjajja bambi muneegwa oba olina okuntaasa jjajja munnange. abaafa badda ekyo tofaayo ffe tukuba mizimu miggo gye gikaaba gidduka. obadde ki naye nno naye kennyini atunulanga ggwo ekimu kigenda kutereera. n'agenda maaso n'amulagania emirembe gigenda kubeerawo. era ekyokweraliikirira ku sayidi ebyo byaba alina okulekani avaako. emizimu tugenda gigoba gyo twagigobye edda. mizimu tugenda gigoba teguddamu kosombo w'omuzimu tugenda gugoba omuzimu. katukugobera omuzimu gugenda omuzimu. gira tugugobe bagugoba batya bagunyokeze oba bagutereddemu kamulali naye nga baba balina okugunyokeza. efirimu egenda maaso era twagala tube nga tumanya ludda gye biggwera n'efirimu yaffe gunsinze gye tulaba nate nga buli kyokoma Memes Production is all about Bumala Studios Uganda. era mwena tubasaba kusubscribinga all the time tube nga tusobola ogenda maaso n'okweyongerayo. njagala olabe njagala weetegereze olina ekintu kyonna kyebakola mu nnyumba mu ogenda okwetegereza nga ekintu kye bagamba kirala. kintu kyendamu nga kinene waliwo ekintu ekiri mu nnyumba tekiri ku bbaawo. ekintu kino tekiri ku balo. balo si yaleeta ekintu. wuliriza omusawo yalabirawo jjajja kiki ate kyendabye ayina kyalabye gwa yegwe kennyini ogenda okweregereza omusawo kyazudde. omukyala eyali mu maka muno okufa kwe kyava ku ono era ng'ekintu ekyo ekyokutta omukyala oli ono yentandikwa. firimu egenda maaso lwakuba y'omulogo aba yazze kukola mulimu gwe tekimugaana agenda maaso n'ekyo. njagala olabe tofaayo neera tujja gukwata. gwe kyolina okumanya wetwasabye embuzi esaawa ente tegiragira ekintu kikomere ne bongera kikomera. efirimu egenda maaso. muzimu gwe baagala okukwata muzimu gwe baagala
muzimu gwe baagala muzimu bagunyokeza soka olinde empulire jangu wano nyoke twala komera mukomere gubadde gumulimu kwagugo gulalidde gutudde ku bibegabegana bwekigwagala kuyolayo kukola ki gunyokeze wonna gujje ne munviiri ne mubukoyokoyo gusimbule guli matu yongeza matu awo matu firimu egenda maaso muzimu gwe bagoba jajja yase gugoba jajja musimu gwamukuba oluyi n'abanga aluma obuti ozanyo kati onkubya bukubya guno omuzimu kigwe tuli mukaawe banange empizitandisi jajja guno omuzimu gwolabawaleka tewangambye kwata gundi guno si muzimu gwe nazo kwata oteekwa okuba kino kitambo oba olya naye tewangambye kwata muzimu naye kawandese kwata gutambo ogwo obuzitowa n'oguwulire oguziwulirayo guzitowa sibiddamu wama muzimu ndeka nze nkulese jajja yagenda akaaba kenkuleka wamma sinze gwakulemesa kankulekere bantu botuga jajja esente z'embuzi tozinzirizza alo ndiwe ntyo efirimu egenda maaso kaaka tugenda okukwata ekuba okudda erudda nti naye ateese nnyo ate kiki omwami ono yakwata ekubo n'ayitawo otakulimba mamisiri bulungi ng'amugamba nekyamazima mama nkubuulire bade njagala kubuuza kubuuzaako waliwo kyenjagala okumanya sindi ono ebintu bya sindi ono yavaawa kubajjukira Dalton mukwano gwono nnyo ye era luli yeekwasa ni nnyina yamuleetera ekikazi kyataategeera kati omwami ono yajja abuuza naye ebya sindi bino byo byajja bitya nga wendaba waliwo ebitatambula n'agamba munaye kusinziira kye tulengedde sindi wayinza okuba waliwo obuzibu Dalton agamba omuwala alinga n'agamba ndi Dalton yaŋŋambye nti omuwala oyo ayinza okuba alina ekizibu kubanga buli lunaku olukya bwe luti omuwala atabuka omuwala alina ebintu byakola bitategerekeka omuka akaaba pusi omuwala abeera akaaba pusi wano pusi wali pusi yino Dalton nga tajjangako wano kati nga mugamba nze Dalton nga tabiŋŋambanga tuufu naye yamugamba ayinza okuba tabiŋŋambanga naye nga ge mazima kuba akimanyi nti ne wanaabikugamba ye yakimanya nti olina kyosobola kukolawo kubanga omuwala omwagala abe mu bufumbo owulidde munnange naye nga manya omuwala alina obuzibu kaakano tukwata ekubo tudda wano kati ono yakwata ekubo n'ayita Grace ng'alina kyagala amunnyonnyole yamugamba ekintu kino nkiterese ku mutima bbanga ddene naye nga simanyi wawe ngenda kyogerera n'amugamba kankulage n'amugamba nakyembadde njagala okulaga ono ye Grace kati bano bonna ba Grace bakinaani baali mikwano gya mukyala wa Dalton kati yamulaga vidiyo waliwo bye yali kodinga ku vidiyo byali by'ebiseera ebyemabeganga mukyala Dalton tannafa kati twagala okumanya ono sindi gwe wakuba empi bazimukubira ki kati ono yennyini omuwala yali mukwano gwa mukyala ono eyali mukyala Dalton yakwata ekuba olunaku lumu n'agenda amukyalireko nga mukwano gwe n'agenda abe ng'amulabako naye bwe yamugenda omulabako era munenga omanya ebyabakyala ono yali aludde okugenda omulaba baali ba mukwano nnyo ne bbaawe yali ng'akimanyi nti munange omuwala ono sindi mukwano gwa Dalton nnyo kani ng'asooka mbuuza Anet biki yafuna omusama ng'amugamba nti Anet munaye yafumbira omusajja omusama oba musama aba musamaavu bwebityo we musama aba musama oba abeera musama nga baninja simanyi mwanange wano afunamu obutakaali kati sebo omwala ono ye obufumbo bwali bwamulema oli empala enywera miguwa njagala olabe yalina omusajja naye mbu nga akasende siwali akasende nga katono nnyo nga bw'okiwulira tokuleetera kukunywa ayo munaye oba muludde olabagana kaano yamugamba munaye kankufune neko okunyonyweko
nga bw'omanyi mukwano gwo ng'azze okulabako ate nga muludde okweraba yasalawo abe ng'amuleetera ku byokunywa kwine Mukama Katonda. Mukyalo ono bo balina atudde n'okutuula kati n'olaba ono omuwala atali muwadde kiro 5 eza minzaani naye se balina w'atudde. Ebintu by'obufumbo bino osanga abawala nga balina siteegi we batuuse n'emyaka ng'anoonya w'atudde. Netukyala n'okukyala biki byonna nga toliiwo. Kati ono yamunenya mbu munnaye Dalton ye yamuwasa ne bakyala byonna ne babikola naye mbu ngono taliiwo. Nakuŋŋamba Sindi ggwe nga mugaane Sindi weeyisa bubi kubanga buli kimu kyonna wakimanya nze nange ku mukolo gwo sirijja ng'ate bimaze nakuggwa. oli amugaa nange ku mukolo gwo sirijja. Sindi kwefuula bbi. Buli kaseera weefuula bize weefuula kino weefuula kiri. Anyina era naye wali nkubiddeko n'oŋŋamba nti yamugaane naye lwaki tonnoonyaako. Manye ebintu by'omukwano bino si biba nti munnaye munno buli kaseera y'alina okuleka ndi akola ki akunoonya. Abaagalana buli omu onoonya muno neweebuuza gundi abuliddewa ne muba nga mulabagana. nga tulaze nnabeko Kati nga mugaa kanje nkulage ggwe n'ebifaananyi. tende embokoyo. Kali ono kwe kuyitawo agenda aleeta ebifaananyi. Kati kumbe ebiseera ebisinga abantu batono abasanyukira ku sakisesi y'abannaabwe. Kati ono yakwata mu nsawo n'abaako obudagala bw'ajjayo. Kati baali bataddewo giraasi 2 ey'ey'omugenyi n'ey'oli nannyini mbanywereko wamu. Kati ssebe ekikazi kino bakyali kyatima kyobula n'obufumbo bwali bwakiremaalema ddakere munnamu ekizimbagatira amatama ne kikwata obutwa ne kibuteeka mu giraasi ya munne waakyo. Kwegamba mwegendereze nnyo bannange otunulira ekikazi nga kitunulanga Fako Rapid Kiru. Kyo kyennyini nga kitunulanga obutwa. Kati nga kyo kikwata giraasi yakyo mu kitatadde. Ono agenda okuleeta alubamu amulaga eby'embaga. Kati gundi bw'obanga osanyuka ng'olina banno bw'onoonya bajje bakusanyukireko olina okwegendereza. Abantu abamu tebasanyukirako buwanguzi bwa bannaabwe. Wali kwanjula mpulira maama byali bingi. Njagala olabe Mpozi bwekka bwe mwakola gw'osaaga nga butiisa n'omulabi. baabo Kati ate ako kapozi kolabe katono naye waliyo kantu ng'asooka amulaga. ate yo yakabi banna oli n'ekyebbeeyi ekimere kyokka ng'oliisa maama. N'agenda maaso n'amulaga ebifaananyi byonna nga byali eby'omukolo gw'embaga. Ono agenda okulira kamunguluzi kamutandise. Tuliramu akabugumubugumu. Awulira okunyolererwa teyeetegeera oba kiki. Kumbe system etandise okubreakinga down. Nga mugasooka onyekuka okunywa kumbe amwongera butwa. Bana emikwano butwa. Oli wagamba nga ni emikwano butwa togaana. Weeyongera oba okikinywa kasoda. Kumbe amwongera bumwanguye. Yali azze mutta. Kadi obanga onyumiza abantu wa wootuuse celebrating n'abo ab'omu njuyo. Kati olwo mu kaseera kano ono akwata ekkuba ajja. Bonna baali mikwano gy'omuwala ono bambi. Kati aba akwata ekkuba ajja. Aba agenda okukonkona. Agenda okulira okukaaba munda. Ono ng'agamba nange. Katuna tuki kyembadde Sindi ng'amutunulira butunulizi n'okusekaaseka. Kiki? Ono we yaddira erudda. Nkuteredde munnange. N'alyoka akwata mu nsawo. N'amugamba ekyo kitegeere. Obe nga weeyagaliza omusajja yenayina omwagale Dalton omwagale wekka. Dalton n'ensoma naye ne mbonna abawala n'alonda guba yakujjawa n'andekawo. Kati ssebo omuwala kyali kimuluma. Bwato bwe yakwata obutwa n'abuwa munne n'amutuga. Zanya ffa. Tonkwata nakufa bibyo. Tonkwatirira. Luno olugendo lw'obwomu. Genda wekka. Efirimu egenda mu maaso. Era ogenda okwetegereza.
mukazi wattu we bate bwe bamutuga. Oli yadduka buddusi ne nga alikodinze ebintu bino era bwe kimala nekikwate kubo ne kyeyongera nnyumiza embaga ondaga ebifaananyi ze baali babinkubyeko ne kimuyisaamu n'olugaayo kweniko okawulire ate omusajja yakanguziza kapya nze nkasooseeko kabadde sikana kaddiya kubanga obutwa obuwumbi tebutta mangu kikalubeddi Dalton alina kuba yamugamba gwe kyolina okumanya nze Dalton nali namwesuuka tewali n'omu ayinza kukwata Dalton n'amweddiza muwala bamuleka awo ng'asinda kati n'oli ate yali alabye bw'amanya nti lino eriwala litemu yadduka buddusi bambi ono omwami agenda okutuuka yasanga mukyala agenda okuyita tesa mukyala badde ki agenda okumuyita ng'omukyala akatwa kamuli buli wamu kayingira mu kifuba mu kiwato mu mawuga ona ne kamutabaala yagakaaba ye musajja atu Dalton. Omukyala yali amaze okusuulayo bulamu ng'abufiiriddwa yamukwata kamu ono bwe yalaba bino yatya Osiikira ekintu nga kino kati yamugaa kino kyonna ebbanga lino lyonna osirise bw'oti natya ono agabambi yafuna okutya kwotalabanga yeekanga nnyo ng'alaba ekikolwa kyalabye eky'omuwala oli kye yakola polisi ne bamusaka kati yamugaa singa oyo kati ali bukittali oba ku mazzi oba luzira nkugambye nze natya ono ye yeekanga yafuna ekyekango n'alaba nga talina kyazzaako nkuyisa ompeeko ku magezi tulabe kyetuyinza yamugaa naye kennyini ekyandeese kwe kulabika niompa ku magezi ndabeki ke tuyinza okulabika ntukola kano ka vidiyo okaweereza omuntu ali okumpi ne Dalton. yamugaa kati kyolina okukola vidiyo eno tugyongereyo buli muntu yenna abe ng'agiraba wakola bulungi nnyo okulikodinga ng'obujulizi naye ekibi abantu tebamanya nti omukyala Dalton yattibwa buttibwa kati basazeewo sindi bamuyuze bagenda kuweereza vidiyo ku buli muntu yenna ali okumpi ne Dalton. Ekintu ekyo tebakisirikiranga munnange kubanga bw'osirikira ekintu bwe kityo naye kennyini oba mutemu nnyo n'okusinga eyatemula. Tugenda maaso mbalaba nno kaakano maama aba ali wano ye yakayanye obwedda yagamba ono kirabika ayagala kwonoona bufumbo bwa munne obufumbo obubaleme kali mwagala kwonoona bwa bannammwe ekyemugezaako kukola. Tugenda maaso mukubiri njagala olabe bano nga beeteesa ono aba ali wano ye munywanyi wa Dalton asooka wangi kani nga mugamba Ambrose simanyi oba oli bize munnange namugaa nina vidiyo gye nkusindikidde awo ku WhatsApp oba osobola gibikula amugambye agibikule dakika amuweereza vidiyo n'okugikebera namugamba gikebere ye mukaye gyongereyo data gw'otayina abantu oli mukwano gwange oli mukuba n'okola ekintu ng'ekyo nze sibigumiikiriza sisobola kikola wandibadde omutwala singa kati ali mu komenda walwawo dda singa kikola dda kaakati ono yamunenya nnyo okuba n'ekintu kino teyakikola kati ono olalaba vidiyo n'atya bonna maama sooka olinde ku katono kenkomewo ngenda kujja kiki ekintu kyalabye ale kyamukuba wala nnyo
Musajja mukulu akitegedde nti bulijjo mukwano gwe asula na mutemu. Ngenda kuba tukyogerako kenzije tujja kyogerako. Omusajja ono yamanya nti mukwano gwe asula na mutemu. Yakubirawo essimu. Hey, what is it? Yakubirawo essimu. Ebino byendaba bituufu. Yamuga Katonda atubiki bino byendabye. Okay, kanzije. Oba ono kwe kumuganzija mangu kenzije ngukyerabire kuba oli olumukubire namugana eyo wayi bino byendaba bituufu obadde obimanyiiko kwinti ebiki nga n'oli naye abuuza ebiki. Kaakati no bwe tuvaayo nga tukwate kubo tudde erudda musajja mukulu akomawo ewaka yadda n'ebyokunywa kyava ateeka wali n'asooka asoolerako erudda. Ng'ayiwako ka TV awo asooka agende maaso abe nga apoyesaamu naye mpola mpola. Ali ka TV birowoozo tebimuggwako jjukira musajja abuvunaanyizibwa. Kwe kwate ekkubo n'ayitawo. Akwate ekkubo ayitawo. Akatonda alika wali kumbe wali wazze mu nnyumba. Bw'akwata ekkubo obutwa full dose obutwa yiwamu full dose n'asaanikirako bulungi. Omwami agenze mu kisenge oba ani yajja n'asunda bulungi kanoge kakasa nti kanoze bulungi. Zanya n'okuzanya. Chairman, obudde bugenda. Kaakati tugenda okudda eno waliwo olukiiko lw'ekibiina olwali lugenda mu maaso. Ku nteekateeka zonna ezaalo bagamba Kisentebe ndi walabika ensonga bazikutte bubi. Ono agamba twambadde omukisa guno tuguwa Julius era obulwe lwe tugenda mu maaso okuleka nti tunoonya engeri gye tuyinza okuleka nti tukola ki tumunoonyeza obulu n'aba ng'awangula. Ono ye Julius kaadi agisaba Kalevu bagimuwe kubanga baakirabye nti oli alinamu obuvuna obugayaavu. Bakyengamba bayinza obbaaliwo obuzibu kankube essimu ndabe ekikigenda mu maaso. Kaloni yagamba nti kalwabanga tannajja kesooke tukwe tulabe lwaki kubanga omuntu gwe baagala kubande akalulu kano gwe bakawinoonyeza ate ne mu meeting tajja mugayaavu ajja kikeerezi naye ng'ate yandibadde asobola. Alabika yalina obuyigiriza obusinga ku bwakalevu. Kati agenda okukuba essimu. Essimu yo nebeera bize. Essimu yo ndombo ebeera bize. Twatuuse dda temulabika muli ludda wa meeting egenda kuggwa. Ekibirwa obugamba nti tulina meeting ssaawa eziti ate gwe otuuka luvannyuma lwa ssaawa ezo. Lwaki oba olwayo? Tekyetaagisizaako ddala ate gwe osinga okayanira kaadi. Abeegayirira obwegayiriza wano baatuuse dda wano gwe oleeyo tovaayo. Egenda maaso. Ffe kaadi tugenda gigaba. Bamugaba tugenda gigaba. Yamugaba oba tugigaba tugigabe. Oyo omusajja buli kaseera excuses ziringa excuses. Excuses ziringa excuses. Kale no bano bagamba nti akalulu tulina kawa saidi yago yani yakalevu kubanga nalaika tajja kulabika. Bamukubira essimu malo okunywa akatunda. Ali mu malo okunywa akatunda asaze nako. Tugenda maaso. Malemu akatunda banonja balaba. Akatunda ngajja yeeyongeze.
akatunda yeeyongeza kumba akatunda ke yeeyongeza akatunda anywako mpola wakatwake kati nga takwata essimu kati ate yaleese akatwa essimu agirabidde olwataddemu akatwa essimu n'alekaawo kati no ng'atandika kukwata essimu alaba ya mukazi we omanyi essimu ya mukazi we ndowooza ne password oba ozimanyi oluusi semuba kati ngaddamu serefi yeekuba bifaananyi simu erina ekifaananyi eno bannange kati ng'atandika kutambuza bw'alaba ebifaananyi byabadde yeekuba kati nga bw'omanyi ebyessimu ebanga kikemu n'ayongera olaba ebirala bannange aba akyalaba ogenda okwetegereza omukazi najja mukazi najja katonda watu bulijjo waaki tewaŋŋamba nti wali mukwano gwa mukazi wange mu ssimu mulimu ebifaananyi nga ono ali ne mukazi woono omugenzi ate nga balaga ba mukwano kuba ndowooza bya ssanyu byokka ebbanga lyemazeewo nnyo ogamba nga tosobola mumanyi kale yeewuunya yamugamba nti olaba byonna byonna ebyo nze nali siina gaddamu oyo bujwanga ekisooka nze tisha nali simukwagaliza era nawuliranga obujja kuba nti nze nali nkwagala kati ogenda okwetegereza tufudde ono essimu yezzeeko message agenda ogibikulanga yeya vidiyo ono kennyini yatta mukazi we vidiyo yiino n'ebigambo byonna ebyettima byayogera kirabe ekikyala kino wamma omukazi yamusanga ayaziirana ng'alina byayagala okwogera kumbi etasobola ng'amaanyi gamuwedde kani ono naye agenda okujja omulumba ekikazi kyamusekerera busekerezi we yayingiridde mu nnyumba kyabadde bweru kali we kyabeeredde ebweru ssebo essimu kyatadde wali ne kijjayo mu kikondo olwo ng'ono agenze oba kuno nakimu kisengereza ddala agenze kwetaawuluza ne kisumulula eccupa nga bwe kibala kiraba obajja ne kiyiwamu bw'akatandika okukola kati bw'akatandika okukola bwamunyiga era byonna nabikola naga byonna nabikola lwakuba nali nkwagala nga mpulira omukwano gonde bubi naye muneena omuntu gw'oyagala nga takuliiko naye yeewuunyisa n'agamba siyinza kwagala ng'oli mutemu mukazi gw'oli mutemu kyova olaba nange nkulemesezza omukazi yakimanya nti ono agaanye omwagala naga bino byonna gw'obindeetedde mpulira njagala nakusala busazi kati kuba nakwagala n'ogaana okunjagala nawe kakikole naye kusindike byonna oyagala kukola ki ono yajja n'akabaawo Ambrose yataasa ekikazi kibadde ogenda okweregereza ono akatwa akatwa kabadde kamuli bubi yamugamba omanyi muganda wange situka tube nga nkutwala tulabe ng'ojjanjabibwa kale nno twamuleka atwaliddwa mu ddwaliro mukwano gwe yamutaasizza singa tabadde Ambrose akakabadde kaweddemu so nno gunsinza ali wa bitono gye tubadde tulaba abadde Rashida Namukidi nga Sinde namanya Julius nga Dalton mwena tubaagala nnyo abawagira ekina Uganda akuume.